komiti ya jende ya parliament naye eri butaka kuno erwanagana ku nsonga zammwe. Mulamba Bogale kubana bamala wano omwaka naye airport ninkomawo wano tibagala naye nga twebaza ekitongole kino kuba nakyo kitubeereddewo ye babosi batukasuka batukuba batukoza buli kimu naye batuleeta wano ne batubeererawo nabo tubasiime olina okusituka n'okyogera abawano batufaayo bwensanze nga komiti ya jende ya parliament naye eri butaka kuno erwanagana ku nsonga zammwe. njagala ate twogeddeko n'abakulembeze ba wano nabo ne batulaga nga empapula zammwe zikolwako. Basubiranga 10 mugenda naffe tugamba atugende ko waggulu ne batulaga nga babutika tibazikolako naye twaliwo abalala balina okusoomozebwa omuwanguko kakati ogwaffe muwuliriza ne batugamba nti okujjako abatinga balina okusoomozebwa be balina ensonga nga bakama baabwe babalipootinga naye nabyo tukyagezaako bikola ki okubimaliriza obirondoola twagala okwengera okwetegereza ekikolebwa naye kirungi nti abakulembeze wano batulaze omukulembeze omupya nga babalimu nnyo kakati tugezagezaako kyona ekikola ki ekisoboka tugezagezaako kyona ekikola ki ekisoboka taata ekisoboka okulaba nga mufuna omwenkanya amina okulaba budde waka inshaallah muwuliriza era tugenda babeeramu nnyo naye nze saagala kubalimba nze pulezidenti wange Kyagulanyi abatumidde
baba sibireyo. Uganda nantunda nga sikimanyi twagala kufa bali wano batusooka tuveewo tweyanziza wonna basooke kufa bali wano balyoke balala ssanyu bayinza n'okuba nga amiina twagala kudda waka n'abatolosi tugenda kuyimirirawo ku lwammwe tubagera musigala muli bannayuganda tulina okubabeereramu ndowooza ekimu ku bye nasabye honorable waffe akituukiriza nti abaddeko ku deportation
eyitibwa Sakani ng'eno nno esangibwa mu Riyadh mu kibuga Saudi Arabia. Naye katusuubire ssebo nti abaana ensonga zaabwe ze bakugambye ogenda ziteeka mu nkola ate era n'okuzanja eri abakutumye okujja okulaba embeera bakadaama gye tuyisibwamu. N'ekirala nyongera okusaba nti bwe baba bazeemu okulonda minisita mu butuufu banditulondedde minisita nga mukyala ng'ali akubeko ku kyeyo ng'ali akozeko ku bwakadaama, omuntu anamanya embeera gye tuyisibwamu gwe tunannyonnyola ebizibu byaffe naye nga mu butuufu yali abiyiseemuko. Naye bano abaami bannange atajjangako mu kyumba kya Mwarabu batono nnyo abamanyi ennaku y'akadaama. Naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege omukulu Honorable Muwadanku Nnyingi MP Kyaddondo East, kyewakoze nno kyamaanyi watulaze machuwa. Katusabe Allah kusobozese otuuseeyo obubaka waffe. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 8 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.